butereevu twolekedde obwakyabazinga bwa Busoga era okusinziira munaye ku bibaddewo emabegakaawo tubadde tuwulira bingi nnyo ku bwakyabazinga bwa Busoga naye bwe bati bavuddeyo ne official statement era mu kugezaako kubeera nga battaanya ebyo byonna ebibadde nga bijja byogerwa. Kasooka okulamusaako gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda Tulagi mu mikwesese gye ndi nnyo nga bulijjo yeebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Obutakumalira budde era nga njagala okuyisa amaaso mu kiwandiiko kino nga bwe nkubuulira ekiwandiiko ebikirimu nga kifulumiziddwa Katuukiro wa Busoga omukulu Muvawala. Kale munnange Busoga Kingdom oba obwakyabazinga bwa Busoga mu njogera ennyangu kitegeeza nti bwogedde ku ebyo munnange ebibaddewo era nga bagezaako okubeera nga ba addressinga allegations zonna ezibaddewo. Kyabazinga okusinziira ku kiwandiiko nti ye mu bulambulukufu bw'atyo ayagala kimu emphasizinga unity oba obumu, ayagala bumu kwegamba nga Busoga yonna eri wamu ewatali kweyawulayawulamu. Kakati munnange obukulembeze bw'obwakyabazinga oba obwakyabazinga bw'e Busoga bumaze munnange ne buvaayo ne buyogera ku ebyo ebiriwo era nga bo ze bayita eŋŋambo ezibadde zitambula ku mitimbagano yonna ku social media platforms wamu ne mainstream media. Kakati munnange okusinziira ku bibadde byogerwa n'ebyo ebibadde birumizibwa nga mu kulumiriza nti bano bagamba bino babirabanga olulimi olusaakaanya ebintu mu ngeri ey'obulabe ennyo ebiyinza n'okuvaako obaolyawo okubeera nga busuula obwakyabazinga era nga bagamba nti bye babadde boogera bibadde biriko ebintu munnange ebivumirira era ebyobulabe ennyo eri obwakyabazinga era nga bisobola n'okubeera nga bivaako okuttattana ekitiibwa eky'obwakyabazinga era nga n'abakulembeze okutwaliza wamu bonna kitegeeza nti babeera basiigiddwa ebitoomi era nga kiyinza okubeera nga kivaako n'abantu okubeera nga babajjamu obwesige nga baluzinga public trust okukosa munnange ne confidence. Kakati munnange oba obwakyabazinga butumanyi obulungi obwakyabazinga bwa Busoga era nga bano batutegeeza nti bafuna obwetwaze era nga bano bakolera wamu n'obuyinza obwetongodde n'obukulembeze bwabwe wansi wa Isebantu Kyabazinga era nga ali free from external control oba influence kitaliiko yadde oba ebiragiro nga bw'onogamba order from above nga mulimbaani mutaliko order from above yadde n'akamu ali independent nnyo talina external control oba influence yonna. Kakati munnange ow'ekitiibwa Dr. Joseph Muvawala ono nga ye Prime Minister oba Katuukiro owa Busoga bw'atyo atutegeezezza n'agamba nti okusinziira ku biriwo olulimi olukozesebwa olubi ennyo olutattana ekitiibwa kya Busoga okukusa ne content ayinza okubeera nga munnange asuula obwakyabazinga mu mbeera embi ennyo era nga bagezaako okubeera nga bayingiza obwakyabazinga mu ntalo ez'ebyobufuzi. Bw'atyo n'agamba nti yandiyagadde okubeera nga akakasa Abasoga bonna ne Bannayuganda abalala bonna nti Kyabazinga William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadiope owokuna yakyali in charge era yakyali in control nti obwakyabazinga bukyamuli mu ttaano mu mitambo yali mu mitambo
era nga emirimu gye agikakkale bakinnawadda nga era bonna bwe mwakiraba nti ekyabazinga munnange omutuufu eyatikkirwa era nga bwe kibadde ku mirembe gyonna egibaddewo mu buwangwa obw'ekisoga wamu n'ennono bw'atyo munnange bwe yasiteetinze nga awa ekiwandiiko oba asoma yabadde ku kiwandiiko ekyabadde kiteekeddwa kifulumiziddwa bannamawulire nga bamwegesa amaaso era nga kino munnange kyateekeddwako omukono Dr. Muvawala. Kakati munnange bino byonna byazze nga alinga munnange akuba omulanga eri abasoga bonna ne ba stakeholders bonna ne ba members aba general public okakasa nti munnange bapromotinga unity tebasuula bumu mu ngeri yonna oba kawabe nga wabaddewo ki nti bakolere kino mu buli ngeri yonna nga bwe kisoboka. Kale bino byonna munnange mu kiwandiiko eky'emiko 4 bw'atyo nga akyolekeza eri social media era nga kiba ku comments oba obubaka abantu babadde bateekako bwalaba nti bubadde buttattana ekitiibwa ekyobukulembeze oba bwakyabazinga okuviira ddala munda mwennyini oba n'abo abalala abatali mu bwakyabazinga naye nga ebibadde byogerebwa byonna bibadde bittattana ekitiibwa kyabo ababadde nga bajja boogerwako. Kati bw'ategeeza n'agamba nti Kyabazinga ali concerned nnyo mbu kimukwatako nnyo era nti ng'oggyeko okuvumwa naye engeri ebintu gye bitambulamu bino biteeka oba Kyabazinga mu katyabaga ak'amaanyi ennyo nti olulimi olukozeseddwa lumenya mateeka bwe tugendera ku mateeka agafuga eggwanga lyettu Uganda. Kakati katuukiro agamba nti Kyabazinga William Wilberforce Gabula Kadumbula Nadiope owokuna mbu bw'atyo yakitegeddeko era n'anooti nga comments zino tezirina kalungi kayinza kubeera nga kavaamu okuliko kuttattana obuttattanye ekitiibwa ekya Busoga. Munnange era bw'atyo n'agamba nti teri muntu mu kiwandiiko teri muntu yenna ayinza kusinga bwa Kyabazinga bunene oba kitiibwa. Era n'agamba nti ku buli omu kuffe era n'abo abali baawo gye bujja mu maaso Busoga baligirekawo era tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti Busoga etaasibwa era esigaze ekitiibwa kyayo nga bwe kyali okuva edda n'edda. Dr. Muvawala bw'atyo nga annyonnyola era banaye katuukiro Prime Minister statement ye oba press statement ye era yabadde ekwata ku nsonga eza Kyabazinga ekibuuzo Kyabazinga ali ludda wa. Kati bw'atyo n'annyonnyola n'agamba nti His Majesty aliko ebintu ebirala ba programs endala zakwasaganya era nga zonna zigendereddwamu kulaba nga zitumbula embeera eza Busoga ez'aba subjects be era Prime Minister bw'atyo n'ayongera okubeera nga akakasa nti okusinziira ku Kisoga culture ebyobuwangwa ebyobusoga wamu n'ennono agamba nti Kyabazinga talina kubeera nga afuna olukusa okuva eri abantu be okusobola okubaako kyakola. Bw'atyo n'ayongera okubeera nga akitangaaza nti obwa Kyabazinga bwe buli in charge era nga bwetegefu nnyo bumalirivu nnyo okulaba nti emirimu gitambuzibwa kinnawadda ne Kyabazinga nga yali mu mitambo tewali muntu mulala yenna. Era awo we yasinzidde Katuukiro Joseph Muvawala okubeera nga attaanya ku nsonga ku bigambo ebyogereddwa ebyobusosoze ebyayogerwa ku Deputy Second Prime Minister ow'ekitiibwa Hajj Ahmed Nur
Osman n'agamba nti munnange obwakyabazinga bwo tebusosola oba nti okusinziira ku nsibuko y'omuntu oba ku ddiini oba mu byobufuzi nedda. Era Oweekitiibwa Muvawala bw'atyo n'agamba nti Osman yazaalibwa era n'akuzibwa e Kaliro Bulamuugi Chiefdom, era n'agamba nti ono n'abeera nga Kyabazinga yamukakasa, ekitegeeza nti munnange okubeera nga ate omuntu amulima empindi ku mugongo kiba kitegeeza nti kiba kyenkanankana n'okuyisa oba okubeera nga olumbagana Kyabazinga butereevu. Era n'ategeeza n'agamba nti kikulu nnyo nti obwa Kyabazinga okukimanya nti bulina ebyafaayo ebigagga ennyo, era nga buno bubadde nga bukiteekako essira okubeera nti nno abantu babeera bumu era nga bakwatagana. Era n'agamba nti kano ke kabonero akalaga nti Kyabazinga ne ku mazaalibwa ge ag'emyaka 36 yayongera okubeera nga ekintu kino akisimbako essira, nga ayagala abantu bonna babeere bumu mu kwekulaakulanya. Dr. Muvawala Katuukiro wa Busoga era n'ayongera okubeera nga akikkaatiriza, nga ayongera okunnyonnyola ebyafaayo bya Busoga ebigumu ennyo ebigazi, era ng'agamba nti bino byazimbibwa abantu ab'enjawulo okuva mu buvo obw'enjawulo abaakola ebika 1919 bwe beegatta okubeera nga bakola Busoga obwa Kyabazinga bwa Busoga. Era bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti kino kitegeeza nti buli munnayuganda yonna gy'ali mu nsonda ez'enjawulo okwetoola eggwanga Uganda ayanirizibwa mu Busoga. Kakati bw'atyo Katuukiro Muvawala era ensonga endala gye yakoonyeeko ey'okusambajja ye byayita obubaka obuwudiisa obwakoleddwa Rebecca Alitwala Kadaaga. Ono nga yategeezezza nti General Museveni yali tayagala Kyabazinga Gabula Nadyope owokuna okubeera nga atuuzibwa ku Namulondo. N'agamba nti ekyo si kituufu kati okusinziira munnange ku Dr. Muvawala nga Katuukiro wa Busoga bw'atyo atutegeeza nti General Museveni nti abadde mukuza mulungi nnyo eri Gabula okuviira ddala mu buto, era nti ono yakolera wamu ne taata wa Gabula omugenzi Professor William Kadumbula, era nga ono yali minisita mu cabinet eya General Museveni. Kakati era ng'agamba nti oluganda luno luba lutegeeza nti nno lulagira ddala nti General Museveni abadde wamu ne Gabula ne mu bukulembeze bwe ali wamu nabwo, agezaako okuyiwa amazzi mu bigambo ebyayogeddwa Rebecca Alitwala Kadaaga. Munnange Dr. Muvawala era bw'atyo n'ayongera okubeera ng'akinogaanya ng'agamba nti General Museveni talinaawo buvunaanyizibwa bw'amaanyi mu kulonda Kyabazinga yadde n'akamu. Era agamba nti nno eno process purely yali culture, nti ekwasaganyizibwa mu ngeri ya buwangwa, ekitegeeza nti munnange okusalawo Gabula okubeera nti nno abeera Kyabazinga atuuzibwa ku Namulondo, kino kyakolebwa institutions eza Busoga, cultural institutions, nga tewaliwo external influence yonna. Gabula bw'atyo bw'atutegeezezza. Era Muvawala nga atutegeeza nti nno yagezezzaako okubeera nga alambulula eri public nti Museveni ayagala nnyo Gabula era nga awagira nnyo obwa Kyabazinga, era abadde omu ku bakuza era ababadde nga bajja bawabula okusinga munnange okuwakanya obwa Kyabazinga. Era bw'atyo munnange Katuukiro Joseph Muvawala n'ayogera ku nsonga endala ey'okutunda ettaka mu bumenyi bw'amateeka n'okutunda ebyobugagga ebirala ebyawa Kyabazinga bwa Busoga. N'agamba nti munnange ebyo biri ku kuteebereza okutalina mutwe na magulu. N'agamba nti nno ettaka e Busoga nsonga nkulu nnyo,
obwa Kyabazinga okusobola okubeera nga bubaawo. Era n'agamba nti nno babadde nga n'okusoomoozebwa okusinziira ku byafaayo ku nsonga y'ettaka omuli n'okubeera nti ebyapa tebiriiwo, sisitimu ey'ebyapa teriiyo e Busoga. Era agamba nti nno nga obwa Kyabazinga bugezezaako okubeera nga bukuuma ettaka, era nga bagamba nti kino embeera yaakyo olw'okuba nti tebalina byapa, kugamba enkwasaganya y'ettaka ekosezza nnyo embeera, kugamba y'ettaka ekosezza nnyo embeera okubeera nti wabawo emirerembe. Era ng'agamba nti nno obwa Kyabazinga okuva lwe bwaweerwa 1967 kino kyabakosa, n'agamba nti ettaka erisinga lyatwalibwa gavumenti ate ne liteekebwako abantu aba private era ne litundibwa, ebintu ebimu ne byonoonebwa. Jjukira nti First Deputy Prime Minister Rebecca Alitwala Kadaga gyebuvuddeko ng'ali ku radio talk show, ono yagamba nti obwa Kyabazinga abuyambye nnyo okubeera nga bubeerawo, naye buno ate munange ne bubeera nga bwe butandise okubeera nga ate bwagala asangukewo, era nga bukoze kino mu kubeera nga bubadde ate buwagira kati abamulima empindi ku mugongo oba balabanga abamuvuganya. Kati Kadaga ng'agamba nti abamu ku officials mu bwa Kyabazinga bakolagana ne Speaker wa Parliament Anita Among, ekitegeeza nti munnange bano butereevu baagala nnyo okubeera nga bamukyalenjinga, wamu n'okubeera nti ekifo kye nga Kamuli District Mani MP nakyo munnange balabika baagala kubeera nga bakimusuuza. Naye abantu bwe batyo nga bagamba nti oba oliawo obwa Kyabazinga busaanye ensonga ezimu buzijje mu mawulire, busaanye ensonga ezimu buzijje mu mawulire, kubanga amawulire tegayamba. Ate nga era abalala bo bagamba nti ekikulu kiri nti Kyabazinga ali ludda wa, nti ebyo Katuukiro abyogera naye bo baagala kumanya Kyabazinga gy'ali. Era nga abamu bagamba nti Kadaga ekikulu yandibadde oba oliawo nti awummula ebyobufuzi e Busoga asobole okubeera ng'asigaza ekitiibwa kye. Naye ate era sityo abamu ne bagamba nti engeri ye yandibadde awummulamu si ey'okusindiikirizibwa, so nga ate era abamu bagamba nti emyaka gyegyo weewaawo, bagamba nti kite kitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo. Kati bino nabyo ebibadde ebigambo ebya Katuukiro ng'agezaako okubeera ng'akakasa nti buli kimu kiri mulaala, naye bagamba nti anti munnange era sitiiru ewali omu kati wakola ki tewabula muliro, ewali omu kati wabula muliro, nti era alina sitiiru ebintu bingi nnyo byatalambuludde, kubanga tayinza tugamba nti ebintu byonna mu Busoga bitambula bulungi nga bwagezezzaako, kubanga buli kimu kye bagamba kye beemulugunyaako akulaga nti buli kimu kiri bulungi, kiryokke. Atuga nti buli kimu kiri bulungi, so nga ate munnange abantu bagamba nti obwa Kyabazinga bwawambibwa dda nti okuleka mpozi nga Kyabazinga kennyini avuddeyo oba oliawo najja n'ayogerako eri ba subjects be, naye kiyinza okubeera ekizibu ate era okubeera nga bakakasa abantu nti ddala buli kimu kitambula mulaala oba kiri mulaala, kubanga kati Katuukiro jjukira nti y'omu ku abo be bagamba abakozesebwa okubeera nti nno bwe batyo basekeeterera obwa Kyabazinga. Ekyo kiri awo. Kati bwe kiba nti ate statement era nga bwe mbikubuulidde nti kiwandiiko kino eky'emiko 4 kivudde eri Katuukiro, kiyinza okuba nga ate era kiyinza okuba ekizibu ennyo, kubanga jjukira wano nga bamaze okubeera nga basangula Buganda ku maapu, ekigambo Buganda nga tikiriko, Kabaka kennyini yavaayo n'ayogera. Naye ate ku nsonga endala nti ojja genda okwesanga Mayiga akugamba nti yalina okwogera Kabaka talina kwogera, naye ate mu kaseera akazibu ennyo ng'abantu babuuza Kabaka ali ludda wa. Kati kye kisinga okubeera nga ate nakyo kibeera ekizibu ennyo, nti abantu babuuza Kabaka ali ludda wa era nga tewaliwo bawulira ddoboozi lye, naye ate ku bintu ebirala tujja kumulaba ng'ayogera ku bintu ebimu. So kati Katuukiro oba oliawo yandibadde kyakola kiri kimu kubeera ng'atulaga Kyabazinga, era ne Kyabazinga mu ddoboozi lye n'ayogera eri abantu be ne tuwulira, kubanga Kyabazinga era yafuuka Kyabazinga waffe ffenna, Kyabazinga waffe ndi ekigwa ku Basoga kitegeeza nti neeno ffenna kitukozeza wamu, kubanga munnange bagamba nti omulirwano kankusibulire wano sigenda kubanga ate nsukkawo, naye nga ebyo obubaka bubadde buva eri
mu bwakyabazinga bwa Busoga era nga Dr. Muvawala nga Katuukiro wa Busoga yabutuwadde era ndowooza ng'atutte obudde okubeera ng'awandiika okusobola okubeera nga akakkanya ku muliro oguliwo.